n'agamba nti mutuufu ayagala okuba naye nga awummulako asobole okuba ntadde waka akola emirimu gye abeere nga onda kumuteeza naye kisoboka nti kyamusemba okulembeze okuba nti no talaba obutawagenda kubanga aleka olukalo lwa Africa ayagala okuba nti Africa yeegatta ngagenda kuba nti gatta East Africa so ayagala kumuyamba okuba nga East Africa eno yeegatta so Africa nayo ngayeegatta egattibwa abazungu balimukwenda okunyumya kumpi ensonga eno evaddewo twala ku mukulu Muammar Gaddafi ng'ayagala okuba nti alimu omutwe kubakulwa Mzee Nyerere Mwai Kibaki Mzee Obote bonna baalimu nga bagamba so bagala kuba nti no kituufu bagatta olukalo lwa Africa kubanga tukolesedde ggwannyo abazungu baneeno naye okugabana Africa kubanga twegasse so nga tufuna okuba nga tufuuka ab'amaanyi naye ensonga eyo tuzo gye bagyogedde bantu lomu yagifunye bubwe ngenda tegale mu kulusuubu pulezidenti agamba nti ekyamusibye waneeyo kuba nti naye bagatta olukalo lwa Africa yasanidde okuba nti abagatta oba ensonga eno yalina okuba nti agiddusa kaakati Mwai Museveni tayawukana ne banne abalala bonna ensonga balina ezifaanagana ne bwogenda e Cameroon ebiyo omusajja bamuyita Paul Biya yakafugira bannansi ba Cameroon kati emyaka 41 ajje e Cameroon emirundi 3 mu mwaka ajja kwogerako parliament ajja kusoma budget na ku Independence Day neera naye agamba ekikyamulemesezzaako ku bukulembeze era naye kugatta Africa kaakati ne bwogenda wali mu bobyangamba sogo bonna bagenza okupanga eyo ensonga bonna gye bakola ki ne Husni Mubarak nga gyawo kati bonna balina DNA mutagala kutante naye problem nti baagala nnyo okukolawo ebigambo ebinyumira mu ab'amawulire political statement nze nkimanyi nga nono bwali wano bwakimayitiza Museveni ekijja omujja ku ntebe kujja bakufa nanyi nkigambidde wano abala fenna tujja kugezaako tumuvuganye naye ekijja omwawula n'entebe kufa era bw'oba oyagala okulaba nti muzibu onayimire ku ttebe kati apromotingaga nti Museveni wummula muwoza agikwata olaba baanadda wano bagenda muteekako amagye wali wansi nga takkirizibwa kubyogera kubanga talina Museveni gwayagala kulekera ntebe ekyokwagatta kwa East Africa ekyalyogerako kyogere kubanga tekisoboka abakulembeze bonna abasinga obungi mu Africa babbi ate bonna tebabbira mawanga gaabwe bonna babbira famire zaabwe najja wano oluli nenkugamba nti badde bakompeyalinga Uhuru ne Museveni ani asinga obugagga Museveni nga alina obugagga bwa $1 billion naye nga waliwo abakulembeze wano mu Africa nga bali na $billions mwenda naye nga ate ewaabwe ge mawanga gasinga okubeeramu genda osome ku pulezidenti wa Chad olawo obugagga bwalina mutabani waasiba mu Faransa ku maka naye obwabwe obuli e Chad balirankinga nga lirimu ku ggwanga erisinga obwabwe mu Africa wano ne Burundi naye ng'ate ye mutandi wa pulezidenti yasiba mu Faransa alina amameeri alina amaato alina amamotoka so n'olwensonga eyo nze kiki enjagala okugamba aleme kulimba ebyo binyumira mu bamawulire si kyekimulemezaawo kubanga era tegenda kwegatta ne bwanalwana atya Museveni ne bwanamu obwangazi fe wano mu Africa tulina ekizibu kya bukulembeze kyekikyaganye byonna tetulinako mukulembeze nabadde ndaba Prime Minister w'eggwanga erimu oba yadde wa Norway mu kiseera kino ekyokulwanyisa COVID yagenze n'akola ensobi n'asiika mu muntu nga mukwano gwe n'amunywegera naye olwavuddeyo bw'ati abamu ne bamubuula ekikolwa kyakoze naga then sikyasana kubeera Prime Minister kuba nkoze ensobi naye wano mu Uganda Mwai Museveni yakafuga ebisanja 6 nga bwafuga obubi ng'abaga bannaye mu nnyongere entereza bino byennyunoonyi bwe mumwongera n'atereza nti kakati bannaye era mu nnyongera okutereza bino byekoze ki byentuseko tewaliiwo lunaku na lumu lwalowooza kutaaki ntebe n'olwensonga ezo saagala bigambo byakumbulira mazima yabadde abigamba nga bigamba munne Ruto ng'alyawo Ruto yakwata ejjambya mu 2007 ng'ayagala bukulembeze n'atematema abajalu obukulembeze abufune nakati akyalwana bali Kenya balwanaga nankola ya BBI Build Bridges Initiative ayagala emuleete mu bukulembeze bali bakyali mu koti so wano buli muntu ali mu kulwana Ruto bw'anaaba yatudde ku ntebe gwe yadde akyogera kigambo naye era agenda atandikira nti nange nze sekwagala yasabye President Museveni n'amuwagira ku nsonga eyo asigale ng'akyali mukulembeze kubanga asaanidde okuba nti no ddala East Africa oyogera ku kalwa Africa ne East Africa ensonga zonna zonna azimanyi muganda njagala okubuulira n'abatulaba Mwami Ruto yabadde anoonya campaign manager mu kalulu ka 2022 bw'obanga oyagala ba president wano kulimu ku mawanga gano agali wano ku muliraano Mwami Museveni nsonga nkulu toyinza muleka
Luta ali mukunoonya president mu 2022 Kenya bagenda kulonda ayagala omuntu omu kuba n'agenda okumusabira akalulu nga ye Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni kiri mu girasa ayina enkolagana atumanye talina nkolagana nnungi na Raila Odinga ate nga Raila Odinga kati yakulembedde ng'omu ku bantu kati abayinza okutwala kwa president mu ggwanga lya Kenya n'olw'ensonga eyo ebyo ebyokumuwaanawaana n'omusuuta ye ayagala kukkiriza abeere baba babikiyita baba bakozesa nnyo ekigambo baba kati ayagala mufuula baba nti nange munnange nzikiriza nkwate wano sigenda beera na buzibu kubwe kubanga ye Mwami Museveni akyali mutalina walaga ye Katonda yagenda omutujjako tulwana naye Katonda yagenda omutukolaki olaba kanaakalulu bannansi baabuddeyo n'amaanyi ne bawawona ne Kyagulanyi akalulu Mwami Museveni najja n'alimu n'agamba nti bampangudde mu Central wano wuliriza ate nze njogera ogenda kwogera ebyo Mwami Museveni najja n'ate tenakusobola n'atuma baddoni Wanyama nti mukube bulungi kulaapu nti bampangudde wano mu Central nti naye ne bampangula ne district 11 ezabusoma kati njagala buwulira abatuwuliriza wano nyininyini ku ttiimu omuntu ng'ayagala oba pulezidenti nga byakalulu nga gamazima nabwenkani yeetaga district 5 zokka mu Uganda okubeera pulezidenti Kampala, Wakiso, Masaka, Mukono n'ogatako ne district 2 osobola okugenda eyigango osobola okugenda mu yekibala ezo bw'ozifuna ne zikulonda endala zonna ne bwe zironda omulala tebaweza balulu lwaki nkugamba ekyo omuluka gumu ogw'ekasubi wali gulina abalonzi emitwalo 18 district eyabugiri eyantungamu eyakiruhula eyakiruhula waliwo district nabalanga 8 nga zirina abalonzi emitwalo 6 nga tezirinankana yadoogule nze gwowega tutya ku gavumenti enzibi yako ate ekyo kira oyagala nzire Museveni lwaki teyegatta kuyasemogerera oba eyogoti toli musezi osanga abasezi nga batematema omufunga naye wegatta tetujja kuzira mu mwagala byakuzira tujja kwezira kambe kusuuno kubanga yakimanyi tasobola kuweereza ku gavumenti eyabbye okujjako ng'ekyamazima n'obwenkanya mwakivaamu nina okulwanagana nayo nga bwe tugijjako eri abannansi olowooza okulwanyisa gavumenti olina kubeera kumala kubeera ng'ofuna ssente zaayo kati nze asire ku mulamu ogwange ekisooka pulezidenti Museveni bwe yali agenda mu nsiko yalina ensonga ezamutwala era bwe yali avaayo n'amala okuwanga eggwanga lino yalambika biki byateeka okulwanirira agende ng'abivaako mwezo tulina byetufunza nga bwe olya tubiragire 10 tufunzaamu ebiragiro ezamutwala zaali 18 tuzisomeramu wana abatuwuliriza otubulireko gyakyaliko eze bwe tuli wa NRM sebo ezammwe zaali za ey'ekibba bululu yali yeesooka my friend akalulu kati mubba n'akamu akenda toli omu kubakaaba kati nzozo mukulu Ssuuna tumulekere program ayisewe ekisookera ddala fe mu nsonga 18 tufunzaamu ensonga 4 waliwo kye bayita peace democracy, privatization, East Africa, and the African integration. Kati president yasooka kulwanyisa obutali butebenkevu mu ggwanga entale ezaali empitirivu ab'engunga tebeebaka ab'ekasese tebeebaka kati ku Uganda okuba border paka ku border wonna waliwo peace ng'oggyeko bino ebyokutemuga ebiri mu Amerika ne mu Russia ne mu Bungereza ebyokutemula abantu oli n'akola omutima omubi n'atemula omuntu ekyo kirala naye kye bayita peace mu Uganda temuyitalo kyokolaba ensi zonna ezitwetoolodde wano bwe buddukiro banoonyeza okudda ewaabwe nga balwana eno wano mu East Africa pe tulina kampu ey'abanoonyi b'oludda mu businga obunene kubanga wano wali ku mirembe kati ekyo bw'okimala naddaako democracy bano mwe bayitidde okwesooka gavumenti okujjako Masuna ngamba nti yali yalondebwa mu ngeri ya democracy yabba bubbi nze nalwana si kulwana bannonda ndi namukomera my friend ekitegeeza democratic abantu bannonda ndi namukomera ekyo kirala ne bwe wandibadde okudde era nga gavumenti yammwe tenjagalawo eyagalawo wenyale Ssuuna njagala obeere muka kati oli mukulembeze njagala obeere nga obeere ekyokulabirako wabba bubbi akalulu abantu democratic bakuwa n'owangula abaali bakuvuganya wakati mu kulwana ennyo akalulu bakasaba busabi n'okola n'obukodyo obwo n'okulenga kumatiza abalonzi ne bakulonda akalulu mwekubiramu ebyobukamu akaprimarize enyale nsolo najjayo muntu ne shatters akwabo kwali mwalina primaries ate gwe tolina tosanye nakwogera kubanga mu bibiina byonna byonna NRM yalina primaries ebibiina byonna balagiranga bulagizi n'ebibiina wavuganya nani era bwavuganya temwalina primaries mwami
Mwami Ssuuna njagala abeere n'empisa. Mukulu Jebbi Badesa. Buli omukwata awantu Owagira bulimba ate nze gazzeemu nga omukulu ati alimba abantu. Sibalimbye nze demokrasi kati mu Uganda mwali bannayuganda balonda omuntu gwe baagala ku kitundu. Njako ng'onaŋŋamba nti ewaffe tebalonda gwe baagala nze eyali amvuganya gwe baali baagala nze n'empisaawo kifuba. Naye nze manye ekikuli demokrasi n'agimala n'ebukala era y'ensonga lwaki olaba NUP bwe bagyagala bagironda wadde yajja mu mankweri. Ekirala privatization. Museveni yajja n'ekirooto ekyo ekyokuddira amakolero ebintu ebigulibwa ebweruwa ensi kasooka ng'etondebwa. Anti privatization kwe kuzza ebintu mu mikono gy'abantu ba bulijjo beekolera amakolero agalira aga gavumenti. Kati abantu beekolera paaka. My friend, abantu beekolera privatization tekitegeeza nti nno omuntu kitegeeza omuntu asobola okukola banka oba community nekola banka nga si gavumenti. Kati ekyo kyakolebwa n'amakolero mwe gajjidde. Kati Uganda y'emu ku nsi ezirina amakolero amangi. Yasangawo amakolero 6 tuli makolero 14. Kakati integration ya East Africa kirooto kya Museveni ng'ayagala East Africa ebeere ensi emu nga bola kati passport gy'ofuna kati erimu East Africa kubanga ya East Africa. Tubeere nga tukolagana mu bintu ebisinga obungi nga tekikujja kugamba tuli Munnayuganda naye ng'enkolagana ya Uganda ne Kenya ne Tanzania ne Sudan ne Burundi ne Congo eyagala okutwegattako n'endala zonna ezitwetoolodde nga zirina enkolagana ey'omuggundu. Ekyo kya mugaso nnyo n'Amerika mwe yayita ebifuzi bitambula mu ggwanga yaffe n'embeera nga bwe ziri n'obukulembeze bwa NRM. Ffe tusaanidde ng'ensi Uganda okukulembera mukuma omutongole okuba tugatta East Africa. Nina ensonga lwaki bwe tuddamu experience y'ebizibu ensi eziyise mu bizibu Uganda eriyinga tumanye ebizibu byetuyiseemu. Wakafubi ba president mwenda teri nsi etwetoolodde erina engeri eyo nga entalo ezibadde wano tezirina nsi we zibadde wadde bannaffe baziyinza okuba nga bazifunye ne bafirwa abantu bangi kati nga lwano okusinga ffe naye era tulina experience mu byentalo n'engeri gyetusanze obuzibu gyetusobola okugabana ne bannaffe entindo kubanga kyebava mu president Museveni asobodde okutabaganya Sudaani n'ateeka eddembe mu Burundi n'atabaganya ababeera bayombagana e Congo n'atabaganya ababeera bayombagana e Kenya bamuyita n'abagatta bulijjo. Kati mbadde nze nsaba Bannayuganda bakkirize ebigambo bya Museveni. Ekirooto kye ekyokugatta East Africa kikulu nnyo ate tulina kituyamba. Bamuwagire mu kifo ky'okumulwanyisa kubanga bannaffe ab'opozisoni bo lubeerera n'ekintu ekibayamba kyebafunamu bakirwanisa bwanisa. Kati kino ekintu East Africa bwe tugigatta kiba kituyamba mu ngeri emu oba endala. Tuwagire Museveni akituukirize kubanga abapulezidenti banne abamwetoolodde bamulaba nga yalina experience n'okusoma history wa East Africa nangeri ki esobola okwegatta na bitu esobola okufunamu nga twegasa kusinga abaana batalina na bukulembeze mu kibiina kyabwe oberenga oteekawo enamba y'essimu basobola bagirabako era gwe abadde atubera tunakukubira ku ssimu era obateeka ku lutimbu awo obeere ngokubira kasimu mukulu nga tuyita mu ssimu naawe ensonga ozibidde bulungi omukenyi wafe olwaliro mu ku lusimu President Museveni agamba nti okuyitayalinga ayagatta olukalo lwa Africa yasaanidde ensonga nziwulidde bulungi era mukatagata ebitambula mu kibiina kyammwe obukulupi obuliwo olaba nga Uganda esanze okuba nti okubanjiriza Africa. Ensonga moderator nziwulidde bulungi ate era ng'emyaka gyange siri muto nnyo kubanga Mwami Museveni yagenda okuwamba obuyinza kubanga yawamba buwanga. Yes, yagenda mu nsiko Mwami Museveni n'alwana si butwali ekiraana mu mukaaga nali mu Pittu nali nsomera Kyankwanzi ekiboga so nalaba abayekera nga bayingira omwava gavumenti olwaliro ekola ki eri mu buyinza naye njagala okuba nti obaolyawo ntegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti charity begins at home. Ekigambo ekyo kiri mu lulimi Lunyanyimbe nti obugunjufu n'empisa butandikira waka. Olwaliro bwe ntunuulira ekintu ne mukulu Jebbi kyayogeddeko nti the smallest unity eryabadde wandiisa n'okutunuulira oba olyawo ekituleese wano olwayo tetubadde tusookeddeko kibalemye okuba nti batereeza kubanga wabeerera ddala ekinyusi ekyokulambulira obukulembeze obutuufu
nti wabulaba nga tulina obukulembeze nti ensonga eno agikkaatiriza nnyo n'agamba nti anenya gavumenti gy'alimu wako nga Makerere University emu ku nsi ezirina education system nga bava Kenya ne bajja ne basomera wano nga Kenya yo tugimanyiko kya busuubu betulina otambulirako okukulaakulanya eggwanga lyaffe kuba Mwami Museveni nga pulezidenti si yalina okulaba abakugu mu ministries ez'enjawulo mu department ekisobola okubanga n'oluguudo lwenyininyini olutugatta ku bali terukola ki tutundayo bodaboda Ndi Madina, namugeni Madina nkubidde wano Kasenge. Balamusiza ssebo. Mama naffe bwe tukulamusiza. Mwebale nnyo omulamu ogwo ssebo. Mama naye bali kubeerako. Kati nze mbadde nteesa ku ky'omwami oyo wa Nuupu abannannyini kibiina ekyo ekya Nuupu. Nze mbadde mbasaba batuule ku mmeeza emu bakkaanye. Naye tebatagula mu kibiina ekyo kubanga embeera ejja kuba tejja kuyisa bulungi bantu batuule ate nabo engeri gye bakitandikawo bambi babalyako akasente ako nawe olaba tekiba kirungi batuule bakkaanye nabo bafune ku kibiina kyabwe naye ate bano babawandiikira nga tebabaddamu tekiba kirungi tweyanza nnyo mama tweyanza ngebale kubanga wekumira ku STV tusawona obagambe bere nga beera ku STV era n'ensonga omukulu azudde mama ateseza nti buli wasi mukuluso kyadagamba mukkaanye nemugabana akasimbi muleme kubanga mumuviramu awo yalaga nensinga obuzibu bwakati kafumana ne kusimbu nafuna esimu ndala nga satu bali nsaba oba okusimu beera nga oba kumbi ne TV yo oba obeera okeneza ku ddoboozi n'okubeera nga weewuliza kufuna feedback tuwagane bulungi naawe abaakubye. Mukadde wange amanya n'ekyokubidde ssebo. Nze bampita mu Patrick Wade Nateete. Ssebo abeera tutebagamba batya ssebo.
Ndakwa mwami wa NRM oyo. Yese mukuru Jebi. Alekera alekera okwogera nga akudala. Ayo n'abalanto olwokuba bali bulungi naye ffe tuli bubi. Ekyokulabirawo kati ng'ogaba emmere kwe bagamba wano. Sente z'emmere. Sente ziraba zirimu bulugu w'amaanyi. Zigamba bannakafalo baffe twakakola ki? Ne basooka abantu ab'eggulu nga ffe baneetala ekutta. N'olwekyo nsaba muganzi baganda wange oyo byayogera amalenga kweke neenya aleke kusiiga nnyo kazigo kibiina olw'okubayo waleralimbuka mbuto zaabwe. Abantu tuli bubi ddala. Si Patrick wane Nateete gemanya gange beere bulungi. Patrick Nateete wewe balikubira ngo wewe ndako STV. Kampuni bala ali ku simu abere nga bira ko naffe. So badde nsaba ove ku amanya nze Kiviri Geoffrey Esebo ndi chairman wa district ya Gomba. Mukama wange abekumba muli mutya Esebo kesa sebo kunyama ya twogedeko omukulu oyo owa Nuupu kituufu be bawandiisa ekibiina naye bw'ofuna ekintu mu bukyamu nga pulezidenti Kyagulanyi nga bamuyita pulezidenti w'ekibiina nga yakifuna mu bukyamu era avunaanibwe bwe bagende mu maaso batereeze balungamye nga Kyagulanyi si ye pulezidenti nga meterere ng'emirembe tewali era tebiwatereera niweegera ebyobulamu nga tewali mirembe era tewali kitambula emirembe gye gisinga